Efube w'okukozesa tekinologiya okuyamba abalimi baffe mu bitundu by'omumambuka. Tekinologiya ono agenda okuyamba abalimi, agenda kubanga abawa amawulire agakwata ku birime byabwe, era ng'ajja kubayamba n'okuba nga bafuna okuwabulibwa abo b'amagezi nga bakozesa tekinologiya atali muzibu nnyo, nga bakozesa essimu zaabwe. Oli asobola okumanya kiki kyenteekamu ensimbi, kigimusa ki kyenteekamu, ssente mmeka, ettaka lifaanana litya, bulwadde ki obulumbi ekirime kyange, ate n'obutale, okwegatta ku butale obw'ebitundu ebirala. Luli babadde mu kitundu kyabwe ng'oba oli awo obutale bubatwalira obudde okunoonya. Kino kitegeeza nti obulimi bugenda kubeera nga butumbuddwa mu ngeri emu oba endala, n'abalimi baffe basobole okubeera nga nabo balina engeri gye beegasse ku bitundu ebirala ebiri mu mulimu guno ogw'obulimi. Leero kye tulaunchinze projects mu Northern Uganda ne West Nile. Projects ezigenda okukozesa technology okuyamba abalimi okufuna extension services, okufuna advisory services. Engeri gy'akolamu okulima kwe nga yeeyambisa okugeza asooka okukozesa essimu ye okufuna ebikwata ku katale, ebikwata ku mu kulima, asobole okuba nga okulima kwe kweyongera.